Peter Agaba ow'emyaka 55 omutuuze ku kyalo lw'Emiriti mu ggombolola y'Ekitanda mu Bukomansimbi yawabidde abaana ba mwannyina mu bw'obuyinza ng'agamba basusse okumukuba buli lw'abanenya ku nsobi zaabwe. Agamba abaana bano okuli Peter Kirangwa ne Gonzaga Ssemutima baayiga omuze gw'okwerondalonda era nti ababuuliridde bagaanye okukyusanga kati buli lw'abagambako nga bamuwuttula. Kyalumizibwa nakati olumi mbuya wayankwata jaketi gye nanyambadde nankuba evivu bw'ati yamu nazaayo okugulu n'aleeta n'eriri nakubera era oyo yankwata naba ng'afuuza mumaanyi masiina geerwanako. Agamba nti kyamwaliriza okubagoba awaka kuba baali batandise n'okutunda emmwanyi za jjajjaabwe nga tamanyi olwo ensimbi ne bazeezibika kyokka baalemerawo nga ne bwe yaddukira ku poliisi teyafuna kuyambibwa. Namubuuza nti neki kye mwagala wano abaana ba Luswata omubatiwa wamu n'oma wano omunkubira n'agamba kati oyogera kiwano si waffe mama bamuzaala wano. Kikolo nayawulako akataasa kamu nkaterekere wajima akagaye nti nabbe emmwanyi nedda nayewulakubanga jjajja yampa olukusa omuntu wakuwa obukulu abakuwadde n'okulya. Mu lukiiko olutudde mu maka ga Namukadde Maria Kabibi nga lukubirizibwa Myuka Radis w'e Bukomansimbi Joseph Luwaga, Ssentebe Katomatovu n'abalala okutabaganya abafamire bano Agaba asabye ab'obuyinza okumuyamba ku baana ba mwannyina bagamba nti bamufuukidde ekyambika. Oyo yankuba ensonga nenzireeta fayiro weeri n'ebbaluwa z'eddwaliro eziri wano mu fayiro temwanfaako nakatulunaganya. Kyokka abaana nabo bwe basitusa okwogera balumiriza kojjaabwe okubaliisa akakanja nga yatuuka n'okugenda ku buko gye bawasa abakyala n'aboogerera mafuukule okubalemesa obufumbo. Mukazi wawe namusasula gye ewaabwe owuliriza mukulu namusasula ewaabwe yakwata ekkubo n'agenda ewaabwe nanjogerera bingi nga wendi omubbi wendi omuyaaye sisula waka ndina mutemu nali nkolera wako ejjani ono muganda we guma dokita nali nkolera nankubayo amasimu mangi nanemesa envaayo. Omulala alumiriza kojjaawe omululu nga bw'asanga balidde ku byokulya waka atandika okubakuba n'okubagobaganya. Nagenda mu nju n'asangayo naŋŋamba fuluma nemugamba nendaako malirize okulya nkoleki nembi nakwata entamu eyalimu enva hajiwe eri nakuwa omumwa n'agwasa. Maama w'abaana bano Diana Kobusinje naye alumiriza mwannyina Agaba okumugoba awaka yeefunzeewo. Amaze okusibwa omukulu ataddeko owokubiri ataddewo okusatu era abakijjanyawa nange akijjanya ngoba wa. Kyokka wabaddewo katemba mu lukiiko taata w'abaana bano Ssaalongo Lawrence Luswata bw'asituse n'ategeeza ab'obuyinza nga mukoddomi wa Agaba abwali omubbi ow'olulanga era nti azaalirira ebintu by'abantu by'ababbye. Yabba ebiteetaagisa ng'ogenda okuwulira nga bamuleese oyo kyamaani akulidde kuno ng'abimanyi ne bamukwata ne bamuleeta omumwannyina ayagala okunoba ewaka agamba ngenda kunoba bw'otaliyirira mwannyina azze nanzitoola emitwalo 15 mugazi waayo bw'olyanga bamukomezzaawo nempulira nga mbikooye. Kino kitabudde Agaba n'amwambalira ng'agamba nti tasaanye kumulangira bubbi kuba naye nazaala we yamala ebbanga nga yamuliisa n'okumusuza. Kati bw'ogamba nti wayambanga nze nga mama yatulanga essente n'abayamba yatuuka n'okutunda akabanja ke keyagula wali wakayunga akajjoni n'akabawa Luswata yasigala talina wadde 10 yasulako ne mu kiyungu. Omukadde Kabibi ow'emyaka 84 alabise ng'ebigambo bimuweddeko n'asaba b'obuyinza okumuyamba ku bazzukulu be n'abaana aboolekedde okuttiŋŋana olw'entalo ezitakoma. Abaana abakulu bakuyinza bagwanira hano bagwana n'okwo ngenda mutwawulire bakiyinza kuyitanira hano nanibakanzala bakansi. Amyuka Radis Luwaga asabye enjuyi zombi okukuuma emirembe n'alagira abaana bano okuva waka okutuusa jjajjaabwe lw'anaabeetaaga. Tewaliiwo tteeka likusiba wa jjajjaawo okuggyako lwolwonka lwabeera ng'oyina empisa ng'enjoka ye ekuwulira tekulinaako buzibu. Kati bwe balema okuwuliziganya bulungi ne jjajja bo be bavaawo. Fiona Nannyomo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.